Kwa Musa n'omuti gwa White Star Mark ndine ba Genos ba internet waliwo Sky Soldier waliwo Jobless Billionaire bwe bakupe mu ngalo Jobless Billionaire ayina mwezi doleyo naye mu Kenya ekintu ekikutambulidde ko ebbanga bannange nsaba abakungu b'emmembu mu Kenya alondewe ku lukiiko lw'abeena atuuse asoka nkubira engalo soko Kenya nkubira engalo ate kati abo kuuse kirala bannange muli ku internet mwogera ku nsonga ez'enjawulo kituufu naddala eby'okuyimba si kirungi kuwemula era mwe bagundi kye mukola nalabye gundi gwe liri puzzle ng'ogamba muze kunyumiza emboozi yange erinde ekwasa ennaku emboozi ekwasa ennaku tekutuwemuza nedda ekyokubiri bulabika osobola okubeera ng'oli mutuufu naye ate Katikkiro waba ayogedde tomuddamu bwotyo oyinza okuba leero olina abanene abakuli emabega naye abakulaba ng'ekisassalala baki Ronald Mayinja yagamba nti bwe tusanga okuba jjajjaawo oluyi n'otugana nange yankubye kyenvudde mu kuba wetukoma tuli ludaawo Kenya tuli Mayuge district Mayuge hava ekyalo bakiyita batya baddaali ekyalo bakiyita Mpungwe tukola ebintu bino okakasize ddala nti kwe tuva n'omuntu oyo gw'olaba wano wansi kwava oba oyagala jangu okole ki onoonyereza okole research nga gwe tutukira ddala ku ground bannaffe bali balabisa gavumenti byekoze ebibi tulabisa biki tulabisa birungi byerere naffe tulabisa birungi gavumenti byekoze tuvuganye ebirungi n'ebibi bakwita kwekanya vumbe ani kati program ani asinga atakulekera tomulekera ekigoto ky'embizi nakamula bannababufuzi bangi ababeera e Kampala ne bawusa abantu nga banoonya ebitonotono obwo bavumirira simuloka mwakola simeyi gavumenti erina kyekoze abantu bajjudde obwavu ogenda kwogera ekintu ekyo nti abantu bajjudde obwavu ng'abantu bagagga ng'ate bakozesa mikutu gya gavumenti oganya wulira akagambo kano mulekere okulowooza nti Kampala yekola Uganda ekintu ekisiriwaza nnyo Abannayuganda mumulowooza nti Kampala ni Uganda yongereza ate n'ekirala pulogulaamu za gavumenti we ziba zizise teziriiko nti ono wa NUP nti ono wa FDC ono wa NRM wabula yalondodde okukwakulizo n'amateeka kuba tewali nteekateeka ejja nga tewali okukwakulizo n'amateeka bukiteekeddwako so bannayuganda wano we tuli bakolerawo ki bali mulimi wa kooko ono mulimi wa kooko ate n'ekirala kyenyagala okubagamba kiki muleke kulimba bantu fake promises tugenda kuwa kino muyigiriza abantu okukola mubawe eddobo abantu gavumenti sawino kyekola OWS kyekola ekuwa ddobo bwekuwa endokwa bwekuwa ensigo kitegeeza bw'oba mugezi nga naawe omanyi kiki olina okukola oba bekuwadde eddobo bwe bekuwadde eddobo naawe gegenda olobeyo kubanga bwekuwa ensigo emu evaako eyinza ovaako kiro 10 eza kooko ikiro batugambye yeyo 2.27 nekano kabagamba teriba ddobo omwami ono si musajja mukulu muvubuka munaffe era video kweziryawo ate atandikira Kampala ng'asomye alina omusiru yandigambye kantunde ettaka ngule bodaboda ye yanoonya alina ettaka nsobodde ddukolerako ki kati mwenna abatulaba soko tujje mu kamera ogizeewo ku maka gazimbye mu Kokowa negeyavaamu gaagana amakadde amapya geegali eyo ennyumba eri wathe milioni nga 10 wano we tuli Kokowa yoli mukasati akamyufu muyige komyawo kamera emyezi egiyise emitono oba omwaka nga gumu omukulu babadde bakulira ekibiina ekiwemula okuwaayiriza abaki n'abantu naye leero nga tamanyi nakikola mutamanya munange ate abantu bangi abakyalimu eyo embeera bangi abantu bangi abakyalimu eyo embeera nga sigamba nti munange oba kikola lwakuba nti yayagala nnyo wabula kikola lwa butamanya n'abantu batambula nabo nga tebasobola mugambaho nga bala future yegenda ng'oli muvubuka munnange banange lwaki oli abakulima nti genda okole kino lwaki toba teweekolera bakunnyonnyole oba nnyo nga bategera nti ono Sky Soldier yatambulaga ne Kyagulanyi ne simya Kyagulanyi yagikwata nga n'ebyokulya gwabimuleetera ate si kibi naye omulimu gwe baakolanga nga bawubisiddwa nti muvume abakulu mu gavumenti vuma General vuma President vuma abakulu mu madiini n'abalala ekyebipiira ebbo ne bafunamu naye ate ye n'atakola ki notambayadde eddobo erimu erigamba nti oba kati genda okole kino bwe kiti essaawa zino eno yentandikwa yaffe eyalwaleero tugenda kulambuza operation recirculation beewadde enteemu nga balina ente 10 beewadde emmwanyi endokwa ntono nga alina emisirikati naye mulimu n'abaabyonoona kabatali emotoka mugirengera eri mu kkubo eyo emotoka zezo semujuganda zeyali avumirira kati ate be batutambuza buli motoka lwaki bakula emotoka kati muziraba
yetulambuza era yerambuza abantu Okulesi yayogedde ekigambo obulamu tebukoma Kampala. Ekintu ekisiri Abannayuganda mbusiru bo bamanyi nti Uganda ye Kampala. Bonna bajja ne beeyiwoomu omwo atuuze kapoteze Kampala yamanyi Kampala bw'ogituuka mu bukoze eki endowooza ya kisiru omuvubuka yese twebaza bano abantu b'omu kyalo okwongera okuwuliriza nga zino ensonga za gavumenti zebeerese era tubeebaza nnyo mu abantu b'oku kyalo kuba temwalowoozayo n'okusinga ffe ab'omu kibuga ab'omu kibuga babawa ssente bakole pulogulaamu buli omu n'azirya biye bakazeyo naye omukyalo amanya nebanga bano abantu abakulu be bannyonnyodde abagali gavumenti ekitegeeza nange banjagaliza ate situkuba kampeyini oli waddemba okusigala mu kibiina kyo kuba byonna gavumenti yebireeta byayo byonna nebeera n'ekyokulya muki mu ngalo akantu kano kakulu baganda bange abasajja bano batwagadde nnyo naye tugenda bitegera luvannyuma olaba Kenya yawogokere Dubai ono Bukenya wa Pifo naye yalinnya ku nnyo Pifo n'agenda Dubai era gonna maanyi gaki ga gavumenti Bukenya nze nandikutegedde nze ndi w'e Kampala oli wa mukyalo wali ntegedde nze omukyalo eri nandi bamanyidde wa wali ntegeredde naye maanyi ga Pulezidenti Museveni kuba nti atwagala nga ffenna ensi etumala amanya edowooza Jobless Bioria tuli wano eno Mayuge no Bukenya Media DCCU Uganda economical transformation Uganda yali etya kati eri etya mujja bitegeera lwapapa kubanga lyafa ate namwe eryammwe